naba Katonda jato wali wasaana kubaawo omukazi omusajja wana ekintu ekira naye kati ebintu biri bibiri mukazi na musajja omusajja watakola nsobi omukazi yakola ensobi awo leero oyogedde ekyamagezi okuva programu we yatandise kugwa ku musajja zonna zitandikira ku bakazi mistake zonna zitandikira kwegamba ensobi yonna ekolebwa eba ku mukazi nze kyamazima mbabuulire olaba bino betutegema amayinja emmotoka ngeri kaserengeto nze sisobola kugamba mbu oba kukyusa omupiira ng'omukazi ali eri ankugamba beera wano wendi nkulaba bw'ojjayo ejjinja ndeka kyokka buli gyaleeta kulaba ddiku beera alina ddiku nedda ate emmotoka ogiteze ejjinja oli mu kuggyayo omupiira olaba bw'ajjayo ejjinja n'obaka nekukuba n'ogenda naye ate nammwe mulimba temusussa nga yakoowadde otuuka kwekyo ye kyekyakuleetedde okukowoobere nga kigambibwa nti omukazi amala kwebaka naawe ne mwebaka n'azuukuka ekyo nagamba naye Katonda akyakola kikunsi wekiri ate naggumiza naawe gyentunudde nolowooza agenda kwogera ekyamagezi naggumiza naye bannange mufa ki n'ensi Komukutu kwetuli tweyanzizza twenzegemwe nabekumira ku mukutu guno mwebale kusubscribinga okusharinga okukomentinga kyakabi mukola kyakabi nnyo era ne mutuleetera okubanga sobola okubanga mutukuumira wano waliwo ne yagamba alina mapeesa naye yatambula nagenda agamba balina essimu ennene ntekerako Tronaz Media era bwamala olaba ng'agendewo omulala kubona data nga wavaawo era waliwo naye aŋŋambye nti kati addira simu ya neighbor we n'amugala ateekako data wa 15 njagala kulaba Tronaz yeka kati obuzibu bubeera kusanga nga yakomye ku data yaleseeko data 1.4 n'asanga nga ate esesetuse mu 1.3 awe wali olutalo kyekyaba kyankaranyiza amadata wange walabye ki alazeewa kibiki wabadde walabye ki ayagala wakirino wabanga amumazeeko nga awulira kuli Tronaz Magombe ajjala kwe bali boogera naye wabanga talaba ninga awulira boogera awo kimukola bulungi kulimba aba ayagalako nze naye ate nammwe mwetadde nze girlfriend wange yansaba essimu ennene ati Katonda onalowooza musajja gwalowoozezza nti musajja n'omukazi anjagala nze njagalibwa abasajja bokka ndiko ki ekyo ekyagalwa abasajja mumbuulire mwe ababimanyi ndiko ki ekyagalwa abasajja sododo ekisododo kyekisi buuza liripazo nkutumiddeko naye tokaaba nnyo ensi bwetyo bwetambula tutambula na bannaffe naye nga si bannaffe ekitegezo okimanyi gwe ng'okiremeddeko okimanyi kati goba abaganya onoonya liripazo nja munoonya mubuuza omu ekisododo nedda lwaki akiremeddeko kitegeeza akimanyi ekisododo kiri naye yakiise amanya Tronaz ku mukutu kwe tuli Tronaz Media andi ne Hajara wamu ne MC Magombe jakuba tubaweereza mpola mpola tubasasiddeko mwenna abali mu mbeera etali ennungi abafiiriddwa abantu bammwe mwezi guno gwa Desemba nga gutandika mwezi ogumalako omwaka tubaagaliza omwaka omulungi omujja guno bwagukuyisiza bubi tusabe Mukama Katonda atereezeemu ekyo kirungi firo mu nange ku myaka gyange gino egy'obuto nafiiriddwayo ex wange ndiko kati omulanga kambuuze sokoleke guwa mukutudde sokoleke guwa mukutudde ofiiriddwa ki ex wange ku myaka gino egy'obuto emeka naye ajala twogera amazima toli mwana mu 8 20+ okutudde wa 16
abadde nsinga kaka ya akyakula akusinga osobola omukutula buto ate nze namusse naye Hajati yogera emyaka emituufu kugamba oba ovaako okutukuveeko tuzze kola ku myaka tuzze kuweereza abantu mawulire anti okutubuulira kutulimbalimba mu myaka emito pulogulaamu ejjako omuntu omu yekka gwe tumanyi wano alina emyaka tulina okujja wano n'endagamuntu pulogulaamu eddako tulina okujja wano n'endagamuntu agenda kugamba yagudde tagenda gire buuzaako balabi batonazi buuzaako eri mulooni bagiwamba abalabi batonazi media nze bebi wa mami muwulira bebi wa mami Hajala omu bw'ati muli mutya bannange abatulaba abatwagala bafuuka bebi wa dadi wo ate mu bebi wa mami ndi bebi wa bakita batya mu luzungu nga bangi bebi wa daddies bwe kibeera manga ayogera bu daddies buno ate naye tonja Samira sigambye ogambe nti kujjuvu kiko ate oli mutuufu kubanga ye kimufuula kituufu kubanga tetumanyi oba ogamba ddala mami ddala oba ogamba dadi ddala kati ffe tetumanyi kati ye bwagamba all people mutuufu dadi yafa oli owa ddala ddala kati bano byonna byebyo dadi ow'obukulu nga badadi bangi bagamba batya bebi wa dadi wa badaddies omu bw'ati banange mbaagala nnyo mwenna abanjagala naye olabika oweekubira kalango lwakuba tetumanyi abakategedde bakategedde bagabane ennamba gigabe kati eriyo babebi bo bakwagala tomanyi 07 mukole kuba kati leero mukeeredde ku nze mukole watadde wansi nzijayo baaga ngende giwanika mu bbanga maama olabika oyagadde balaga bbaaga ani akakuwadde bakalabye olaba kali ku design ya lugoye kangende kuba mulemedde okola ku programu bakalabye tofaayo bakalabye wama mbadde sibalaga bbaaga mbadde ngenda mulimu ku ssente mulimu ku ssente MC Wemagombe oyagala mmeka oyagala mmeka naye gw'oli mukama wange saakwa naye tonjesa pasente amazima nomala ng'okomyawo ezo ssente ze nkukuba kati tugenda mu byobuwangwa ne mu Buganda kojjaawo bw'ateeka obwo obuntu butono nnyo kojjaawo bw'ateeka ssente mu nsawo tezivaamu naye obuzibu bwokka bwe tugenda kusanga buzibu buli bumu enkya kutubikira MC Wemagombe bwe yavudde ku interview ebyazzeeko tebyabadde birungi ate agenda fenna ne tutandika nende omanyi oli bamuwadde ssente no mu kamera naye tetutegedde kyazzeeko ate kinyaanya bannange muwala wange ampadde ekinyaanya mukama kati tokola nko kyamagezi bukyangu ozaalibwa kino tonkererako tolina kyewali okoze kyamagezi bukyangu obaawo era manya mukyamagezi mukyanga mu bulamu bwange emyaka egyo gyolina kuba nedda bambi sa badde wala myaka meka bitandike asatu nemeka bitandike mpa ssente zange mbivuddeko gamba 2 plus mbivuddeko gamba emyaka 2 era kiba kinnumiriza eddiini tekkiriza limba ogambye asatu plus ameka eddiini tekkiriza limba muwala wange kale kantemeko emyaka 21 gy'alina kati 2 ogiwulidde gyoyagala omanyi oyagala nnyo 2 era mbeera na 2 buli kimu 2 kikyowakana MC Wemagombe buli kimu nina tumirako ab'ekiboga n'oyo ayakuwa akamulika Valentine ab'ekiboga tumiddeko nnyo mbaagala nnyo mwebale kuvaayo omukulu Matabi ono muzannyi wa firimu kutumiddeko nnyo mukulu mulaalo muzeeyi teeka munda abazannya firimu n'ekiboga mbaagala nnyo muzeeyi ki muzeeyi teeka munda awo mu Luganda lugero ki olwo baali bababa mubaka muzeeyi teeka munda awo mutumiddeko nnyo muzeeyi teeka munda awo naye ebyo ng'obigoberera mbadde kankiveeko naye sikitegedde naye baddayi batumiddeko nnyo ne mwannyina Matabi ssentebe of Uganda amaserukadde obumanyi yagayo kakati nze okwatagana n'abantu otambula nabo bulungi mu kisanja kyange ngenda buli muzannyo omupiira ngenda guddako era nga nzannyo omupiira yazannyanga omupiira kati
oyo yakola kyafaayo kita firimu azanya oyalinga mu bbaka oyalinga mu bbaka gudi yakubira omupiira gumale gugende gugweri mpaka nga ku musalaba oyali akuba defense ate ngera yayira usere mpira wali eri mu center yalinga Carlos omanyi Carlos yo mu bantu abakoze bbaka gwena singo okutya yakubiranga omupiira ku goal ne gugenda ku goal obo lyawo ne gujisa ne gugwe mabega wa goal oyo Carlos gwena singo okutya wa Brazil tegeza ne muganda mukuru wange Carlos tegeza ne erinnya kwe nati yali goalkeeper tekina buzibu bona babeera basabazanyi ba mupiira ne tukati tegeza amanya fege twetumaga gabazungu tugakopeyo tugakopa mbazungu nesuliranga yiye italinya lya boloboy wati balina manya bana bawereze mpira ba boloboy abaletanga jisi nagutereza osuliranga yiye serinya lye ati baba kubana ku bupande bu football bakubana ku bipande bati balina mugaso mu kisawe baleka tebalina naye tebana bakyanoonya ekyamanyi kye bakola tebana kiraba ateka bwe baleeta omupiira bwe batagula esitegeeza omupiira gugenda yimide gweza n'obutagwa lifani naye babuza omupiira guliwa wa mugaso nnyo nosingamu abasamba boloboy oyo bakola abantu tulina ebintu byetubuusa amaaso naye ebintu bya makulu nnyo nze njagala afuna erinnya lya boloboy omu wakabye nnyo mu gwanti ono wamaanyi nnyo mu kuweereza emipiira mu kisaawe twala okwebaza Bebe Cool Big Size webale nnyo okubeera n'omutima omusaasizi Bebe Cool yagambye ajja kusobola okuyamba Jayden naye ndowooza MTN ke kaseera kaneeveeyo MTN Jayden yakola akalango Jayden yo yakola akalango ifeye muyambe kubake kaseera gisabe yambe tobalirira sente zaayo zino oliga kolimira sente zaayo era twebaza na mwenna abavuddeyo ne mugamba nti mugenda kuyamba Jayden olw'embeera gy'alimu bakuba nti bwe yali akola akantu ako oba yakakolanga mu kusaaga abantu ne balowooza bye bino byabeeramu naye nga bambi tali bulungi omuntu yenna amanye ekirwadde ekyo olabira ddala nti omwana oyo tali bulungi ne bw'omulaba bulabi yenyamiza nga ye ng'omuntu ng'omulwadde naye nga we bagambira ab'emikwano tembeera etwera naye bannabyobufuzi ke kaseera kati kuvaamu alina waabeera nga mu constituency ye mbeera ki gye bayinza okugamba omulwadde nti embeera yo kati etweraliikiriza ng'agenda yeye embeera ye kubanga yagenze n'abagamba nti emyezi 3 bwe gigwako oli amubuuzizza nti emyezi 3 kati bwe gigwako nga tojanja tebakoze kintu kye kiddako n'agamba nti kufa yagambe kufa embeera yatuse n'agamba nti embeera gy'alimu yeeraliikiriza abantu abamu bagenda ne bagira abantu oba abamu ne bakanga ate gye bagamba ng'oli avudde mu ddwaliro bwasobola najja naga embeera yiyo yeeraliikiriza ate eriyo najja n'agamba tutereze waka yeba mbeera ki ng'oli ava mu ddwaliro tutereze waka olwedda aba amaze okufa waliwo omuntu okuva mu ddwaliro ng'amaanyi gamukoze eki nga muweddemu n'alaba omulwadde n'agamba mu butuufu tutereze waka ekaseera tutandika okulongoosa ewaka wala kisinziira emirundi esinga obungi baba bakadde omuntu alaba nga mutuufu mukadde amaanyi gamukoze eki omukadde ali mu ddwaliro naye olabira ddala nga mubutuufu olaba oli awo ne dokita akugambye nti mutuufu katukole ekikolwa ki naye mumutuuse ewaka mukadde amaanyi gakoze eki wali n'omubaka naye bwe bagamba awo ne baga wewaawaze naye mbeera siruwalira muli siruwalira muli yesimbyewo naye bo bali abalonzi abalonzi balina ekizibu embeera etweraliikiriza ogamba abalonzi bawagizi ebintu bino biri bibiri era omuwagizi aba alonda si buli muwagizi nti alonda era mu abo abawagizi mwe muva alonda ye kati waliwo abalonzi waliwo abawagizi ogamba baliwa abalonzi okakasa otya nti balonzi bwe bakakasiza wa tugenda mulonda naye embeera abawagizi nga abawagizi muli bazibu abantu mubawanise waggulu ne muba kumbe mubalinyisa mu paapaali nange bwe najja wano njabuuza embeera eyayiraliikiriza ku muntu mbeera ki
Balogwe bawanise waggulu omulonzi ne batamulonda. Omulonzi Oyesimbyewo ne bamuwanika ne batamulonda. Kulonda naawe totukwata. Ngambye nti bagira bawanika ate ne basa. Abawagizi obayita mmere. Balogwe balonzi. Abawagizi bafuna akadaala ne bakakuteekera ku muti ne bakakwata n'olinnya. Kati bwe bakwata bwoti ne bagamba nti ata akadaala ne bakajjawo. Gwe kumbe oli ku mupaapaali. Gwe muli n'olowooza oli batuufu. Baba baagala obalage bye wabagambanga nti osobola. Kakati ne balyoka omupaapaali omanyi nga bugira gukokoka. Bona ogenda kunoonya n'omu nga taliiwo. Abawagizi mbatya bazibu. Era n'osanga nga bano b'amagombe obeera owedde. Bannange omuntu yenna yenna gwempanise. Tojja mmota. Ati mwagala tubanike tubawanuleyo. Era we nkuwanika kino ekisanji kijjako bubaka oli waggulu eyo manfuba nnyato oveeyo nkuwanuleyo. Ese mulina ekibugaawo. Ngokulula era naliko kuba muwanika naye kaakati. Ogenda muwanulula. Era ndi mukumuwa muvaayo ezo omugamba vaayo. Jali waggulu ku muti. Yali jali era. Olinze ennaku ze naye buno budde mugambo yino vaayo ezo omukuba muwanulayo nzo omukwendi. Kwendi. Anaasoboka ono. Bwemani nange naliko ku magezi. Gamba ku magezi bwemani naliko kugakoteeka. Bwemankwe wanyisa ati my own risk. Nti bannange nina omusajja wange yono kugamba mbeera ku byange esaawa yonna omuntu kyalina okumanya omuntu akuwanise ng'obadde omwegendereza ng'akuwanika era mwegendereze ng'oli waggulu ate wandi mwegendereza nnyo ng'oli waggulu kaleko obeeno wansi naye eri waggulu bw'amala okuwanika ng'oli waggulu mwegendereze nnyo n'okusinga abo badde wansi. Kati twegendereza abakazi bakaakati. Kati ekyo kijjudde n'abakazi bakukola ki? Bibaddemu. Bannange nkulisaayo mwenna ababadde mu Mbaga ku Nkalubo webale kwereetera leader of opposition ewaka RDC DPC anti DPC yabeera yakulembera security w'ekitundu byonna n'ebigenderawo head of operations byonna webale nnyo webalire ddala naye father yasomeseza yanyumidde ayina mu kuyigiriza mu bakatuliki mu bakatuliki basooka okusomesa nga tebanakola ki tebanabagatta basooka babuulirira n'agamba nti mukulu Nkalubo webale Kaluba naye abakazi okuva edda n'edda baali bazibu we nabadde ndi nempuliranga bwabanga Mr. Kaluba kiki kyaleese oba kizibu kwa Kaluba nze we nabadde nensiirira nempuliranga nzigwawo okuva edda n'edda kitegeeza ne Adamu ono Eva yamusumbuwa kati abakazi bw'oba boogerako n'ogamba kimanyi si byakaakati byadda anti bagamba kyekyo kye bayita ensikirano bajja batambula n'eggume liri kibali mu musaayi kasita Katonda bwambonda nga kakazi awo obuzibu nga bwebo buzibu okwetonda n'eggume kakule eggume weriguma wano abakazi omukazi mulabe kola ki kakukola tondeka nyuma jjangu omusajja yali abayita nkwenge abakazi nkwenge basekereyengeza abakazi nkwenge weraba ekyengeddeyo ngaeseka be bakazi bw'alaba omusajja alina ssente ng'aseka naye zikoggweko agenda kunyiiga siruwalira muli kola sa totumanyiira siruwalira muli gwe mukazi wekka
waliwo abakazi bameka abalaba tekuli bakazi mwankeereddeko byokola mukyuse puroguramu olinga okkiriza ti oli nkwenge okizzeemu guma totukanga akizeemu ki ogabadde bulijjo oyagala kukwata ku bbeere kwatawo bulungi byebyo yimba kayimba abakazi nkwenge basekera yengiza abakazi nkwenge basekera yengiza emusinedda lwaki oyimba ontunuulidde bannange tukola gwoliwo kiraba kanve oveewo olagewa totumanyira mukole ebintu byammwe ate kati njagala nkubulire kino njagala obeere ng'omanye ekintu nti bwe tuba tuli mu kukola ekyaddala tekiba kyaddala munneegaseeko muli babiri kiddemu ogambye ota andowooza omulamu munneegaseeko muli bameka babiri negondi mwagala kutusibya kati biki byoyogera muli bameka gw'oli mukazi oli mukazi oli mukwewaana oli kojjawo gw'ogamba anti era munneegaseeko babiri mukoledde muwala nze mbuuza oli mukunswaza oba oli mukukola okuswaza kutya nkwegaseeko baviire tojja tumanyira kwereegana kati ngambyeko nti onkoze ogambye tukwegaseeko nga okunzirako kambuuze leka mbuuze naye toweetya ng'okubeera oli mukazi toweetya wekakasa olyanga olina amaanyi mangi mukama weyankasuka weewera mwebaza mukama kyokola kyamaanyi okunfuula omukazi nawe tewaliwo bimu byokola naawe nogamba waayi naye kino nze nkikoze ng'oli mu kisenge eyo weka n'ogamba baddaali kino kisenge nakino kisenge nenu kisenge naye n'ogamba naye kino kyenkoze nange neetyasa mbadde simanyi nze nkikoze mukazi we neetunuulira mu ndabirwamu nga sambadde nanenya wabula ndi mukazi John Peter kirala kiguli ani ddamu akayimba newasigala abakazi nalwaki temundeka nengabira mwemu ambuuzizza kisimunyanyadde lwaki nange neetya ate kati aŋŋamba munyimbe mwe mumbuuza ate mwe munyimba obuzibu nina gwakanyini ogambe bwoba weeyambudde naye wetunuulira naawe neweetya kankubuuze ku kiki kyosinga okwetyako ng'oli mu ndabirwamu oli bwereere bweti weeraba kiki kisododo kubanga lwaki akimanyi akitegedde kiki lwaki oweetyako ekyo bekimize bangi kwegamba tobadde ng'oli ye yagamba bwe yeetunulako adduka ne mu ndabirwamu kubanga obuzibu bwakirabako nga agamba nti yagamba obunene bwe yalaba n'agamba ne wabaawo abantu abamu abakitegeera nti bunene bwe buti bw'alina bwe batandika omuvuma ajja n'okulubona wanywa amazzi naye nze okimanyi newunya n'abati olutalo okimanyi olutalo ne lujja muddukira mu ngoye z'abakazi omanye ekyo ekisododoze wano ndaga bwe nnyingiramu ng'okakasa nkulage ndaga bwe nduze bannange zibuze musiru waliraolokojja wono ntegedde nakyo kino nkifunye onaani kojja wani nze ndikojja wono akyo kyofunye ne muwala damakayimba ebibaawo mu lutalo saba mukama katonda terujja byerukomeeyo maaso tereza ekitogi olutalo lubeeramu akazibu gangi muwala wakweka ne mungo okutaasa kojjawe mba sikutaasiza naye nga ekyamazima kiri nti okuva edda nedda abakazi baali bazibu kubanga bannaaye olaba abantu bagamba nti abakazi ab'edda baali balungi naye bebagamba nodadde ne bagamba nti baalinga bazibu okuva edda nedda olabira ddala n'ogamba olwo kati tulagawa abanaddakaawo abakazi abedda nga nabo basabira abaddako kati abaddakaawo banabe abedda be baafa abedda be baafa nababawo abaddako baani bamuwala kati abanaddakaawo awo
Bagula muzaabuzo olwaleero emundeke mukole omukazi wekka totumanyira nayo mawulire malala guleeta tubuulire olina ki naye nti gundi Shalom abadde mamu ono ekivulu tekyamusaze munudde kwoyo naye munnemeddeko mundiko tolimba nsi nalabye ng'agamba omwana kyusa kamera olabe nti alina baasinzeeko tyafunye bantu era yayagadde mpozi kujerega muzeeyani ono gundi magara magara yagamba magara amujerega amala biseera magara yagamba mu bintu byabadde ng'alabanga tabirabangako oba tabikolangako ku myaka gye ekyo kyeyalabanga kyakoze eki kati nakyo yakikola era yagamba anti kati era ne Shalom alinga kyeyagadde okwoza kamera erage gwe walabyeyo nti yasinze yajeyo sente Mustafa yazeeyo wa musajja we ayamuleeta mu mawulire namulabye nga ng'akyali apukaminga yakajja gwe yatandika naye anti munnaye eddaala alye kabakadaala baali bakatemye yali yamugjaye omusajja we Mustafa mwana muto gwe basika omanyi bwe yava ewooyo omwami basooka n'okwevuruga ne beevuruga ssebo abantu abamu mwolaba nga bavuma abali mu kamera mwegendereza abantu basooka ne beetwala oneyo kyanono nayo kyono nayo kumbe kirabika ebivumo baali bamuwabiwe mugambe kino naye yazeena omusajja wange yandeeta ano yamala kulaba abasajja nga bwe yakola ekivulu tebaalabika abasajja tebaalabika naye ne Shalom ayagala nnyo okubuukira wagundi abuukidde wano nze byenagamba kojja saagala nnyo nkoppe sibuukira nga wabuukidde anti wanedda waŋŋambanga kuba ku mikwano gyange abalenzi abasinga endwa okwewala endwadde sibuukira ng'oli wabuukidde kati Shalom yaddamanyi naye agenda gula akamotoka mbombalako ba Junior yamugambye naye tamala emirundi Junior nkutumiddeko ogamba otya naye bannange ate kiki ng'otabusi ng'oli mukambwe nnyo tamala Junior mukambwe ennaku zino naye ndowooza ekyasinze omukambuwaza kwabaddeku omugagga oli waliwo ayavumya omugagga naye omugagga ate tebamuvuma omugagga bw'aba takuwadde leero manya enkya gy'akukola ki ebyakuwa leero abatayina ate tulowooze tukimanye n'abagagga bano oluusi baba tebazirina mugagga ayinza okuba nga abadde asuubira kubanga alina emiliyoni 2 n'amuwa olunaku namuga leero nzize sente zaali za kivulu ziba za kivulu ziba za lunaku lula kyokka ekivulu kigenze tukanga omugagga takimanyi nti ayina kitegeera talina byayogera lulisa badde lumbe obadde ogenda kufa nadde sikuganya kuli kufa kyabaddeko ekisambo nakikkirira bwe kingamba ono yabuze nga yaddira kagoni n'akasala ne kajja eno bwe kati kasiriiti nga kali eno kati nga bw'atambula kino kibeera kyereere kino kibeera kyereere abakazi yongeramu akayimba naye nga ekyamazima ekitonde ekikaziza kinakitegeera yakuba be bamaama abatuzaala naye mutusonyiwe baami mutusaasire nammwe navve twalabirawo nga mutuzadde omwana yagamba maama namugamba gwe wanzaala nja kubonyaabonya paka sina mulala gwe ngenda kubonyaabonya naye waliwo nalabako olutalo olw'omukazi olw'omwana ne maama ate nga mujja we bajja bane bayeetwala nga beemanyi bajja n'abajja maama we nga mujja we bayeetwala namugamba kyobola ebikazi temulina magezi naawe munammwera ebikazi naawe oli mukazi nammwe ebikazi temulina magezi nga maama ng'omwana bw'asumulula omwana asinga nyina ebivumo nga ne kyavumye maama kyamuddiza omanyi omuntu kyavumye maama kyamuddiza naye ng'olowooza ani yabiyigirawa era maama yabamuyigiriza bagamba kati oyo nze omwana saamuyigira atwala muze gwa nnyina olwo omuze gw'okwenda guba gwa nnyina ogw'okuvuma guba gwa nnyina kwagala musajja wa muno guba gwa nnyina kwagala taatawo muze gwa nnyina nedda tofuluma nedda togenda lwaki ogenda togenda tubukoze eki
Nedda kiruyi. Nedda kutwade tukyali kwoli. Otuli kwoli omwana yagala tekitawe. Omwana yagala kigumiza sokoleke. Omwana gwozaala nga gwozaala wadde ono si yamuzaala gwoli naye tabeera taatawe. Abatayagadde omwana abatayagadde taatawe. Mulinga abagamba ffenna abakazi. Nedda kati tukuwaddemukko gundi. Ogwo muze gwani gwakita omuwala yatwala muze gwani. Gwa taatawe. Naye Mukama Katonda. Abadde lwaki omulenzi si yayagala mama we. Tolaba. Kyogamba omuwala alina kufaanaganya taata w'emize omulenzi n'afaanaganya nnyina. Kakati katukolekwe bwe tuti. Olina bannyoko. Kiba kiri? Olina mwannyoko. Alina omwana omuwala. Katugambe no baba mwina no bata mwina katugambe ino omwana omuwala gwe akuze agambe mwana oligende wasengaawo. Mukutwa nazo. Aze wasengaawo. Sokoleke musuka kano kakana. Agola linga kako. Mbadde njagala kubuuza kibuuzo. Aze wasengaawo. Kati osenga ategedde. Omwana ono alabika asasu atambula n'ekitaawo ne omwami wange. Ani aba yamusiga omuzoogo? Era beewaabwe. Ani? Bataata be. Sala mazima. Lwaki nze gw'okakatako ngasa? Kati ogaganyo gakkiriza. Abanyina. Nyaye program kamzera tuli nze siraba nko mama akukuta na mwana mulenzi yo bali wano wapi babeera mu ana bawala nze nakola tata yampita kamugamba ja tutambule tugende tutambule ebya nedda kambuuze kuto nazwalo neiba wange bawe tata we yalwala namulete waka okumujjanjaba sokoleke ogambe neibawo bawe kajandwadde sezaalawe kati wosula neibawo ba neibawo omwami n'omukyala naye omwami taata we yalwala n'amuleeta ewaka kumujjanjaba n'amuteeka mu boys quarter nga mukyala wono yamujjanjaba bonna ne mutabani we abafumbo naye taata we omulenzi yalwala gyekiri omuwala okujjanjaba Sezaara nedda gwe sinaga akujjanjaba bamuleeta ewaka waaba afunira obujjanjabi kale abeere nga wakira afumba ekyokulya ono n'akimutwalira bwe kiri kati ne maama w'omuwala naye n'alwala naye ne bamuleeta ewa wuliriza naye bamujjanjabira waka ne bamuleeta naye mu boys quarter weeziriza njawulo kati omwami yagenza okukomawo ng'olutalo oluli ewaka omuwala ayomba n'ennyina nti lwaki ayagala Sezaala we kati awaani mukyamu Sezaala maama ne muwala we sokoleke ekitonde ekikazi kyo kyakukukwana ogaana obukkirize ono Sezaala talaba nti neno maka gye baawasa omukazi lwaki tebeezira tebeezira naye beere omwana ono yalina olugezi ye yaleeta waaki kumujja bonna balwadde balwadde kyagala onyige wano abakazi mulina obumasu bungi bwe mutega kati ono yayagala beeze ekika kyonna era bino yeeyombya bya bwereere omuwala ono bakoze pulaani kweza kika kati ono maama atute Sezaala oli ani n'omwana kati wakyali akyayinza okuwakanya alina okwogera kintu nemugamba nti mukazi ye mukyamu anti ye yamuleeta abakazi era be bakyamu ng'ate n'omulenzi yaleeta taata we ye yasookawo taata ye yasookawo wanditegedde nti waliwo Sezaara wano katika ne maama yajja kumujjanjaba naye ne bamuteeka mu luumu yemu luumu endala murumu endala ne bakakanye nga bafuuse mwami na mukyala basula kati mulumu ani yabalaba nga bagenze mu rumu emu era omuwala lwe lutalo olwabadde ani yabadde omuye nnyo ku bonna ani gwe gwolaba omuye nnyo agamba nti gwoga nti ono bonna birwadde bya bukulu bisukaali bipuresha naba Katonda jato wali wasaana kubaawo omukazi omusajja wana ekintu ekirala naye kati ebintu biri bibiri mukazi na musajja omusajja watakola nsobi omukazi yakola ensobi awo leero oyogedde ekyamagezi okuva programu we yatandise
mistake zonna zitandikira ku bakazi mistake zonna zitandikira kagame ensobi yonna ekolewa ebako mukazi nze kyamazima mbabuulire olaba bino betutege amayinja emmotoka ngeri kaserengeto nze sisobola kugamba mbu oba kukyusa omupiira ng'omukazi ali eri ankugamba beera wano wendi nkulaba bwojjayo ejjinja ndeka kyokka buli gyaleeta kulaba ddikku era alina ddikku nedda ate emmotoka ogiteze ejjinja oli mu kuggyayo omupiira olaba bwajjayo ejjinja n'obaka nekukuba n'ogenda ate nammwe mulimba temusussa nga yakoowadde otuuka kwekyo ye kyekyakuleetedde okukoowobere nga kigambibwa nti omukazi amala kwebaka naawe ne mwebaka n'azuukuka ekyo nagamba naye Katonda akyakola kikunsi wekiri ate naggumiza naawe gyentunudde nolowooza agenda kwogera ekyamaazi naggumiza naye bannange mufa kino ensi Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 7 Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso kyembadde mwagaliza embaze kibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuuko kyekyokuddamu kyo bya Dry Cleaning Services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete Stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando leeta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi layisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti 7 42 anamunya 76 naye nga bambi abakyala mwenna tubagamba embeera gye muyisaamu abasajja mugikakkanye abasajja mubasse nnyo naye His Excellency the President of the Republic of Uganda Yoweri Kaguta Museveni musajja nnyo ino eggwanga terifugika abamu yatuvaako kati omanyi kyabuuziza munne okiwulidde maama katubalinde naye nga tubagamba bannange munsaasire ye ensi gye ntambuliramu nze banyonoonye kugamba bintu bye nali sirina mu mutwe kati byonna babimpanzeemu omuntu n'akulimba ekintu from Monday to Friday omuntu n'akuwemula from Monday to Friday oga yendagiwa waliwo ekibuuzo kye nali njagala obuuza ekibuuzo kyabuuziza kiri abadde akimbuuzanga kwekyo si gwe akitandise ate munnaye ono bw'abeera ayogera bintu ng'ebyo emimwa gikyuka gera kulaba nga gitunula bulala buuza ekibuuzo kyo ky'obadde ogenda obuuza ekyange kireke kigaani bintu ky'omuntu bye bamuyigiriza nga bimwonoona kino mu butuufu wekiyigiriza omuntu oba omwonoona ate ng'akimanyi bw'akiyiga akyonoona kubanze waliwo ebintu bye bangamba bya bwonoonefu naye ng'ate bwezijukiramu nedda tuba tukyalina abato nga tuli ku ssomero eyo naye nga kati bagamba byebimu ku byobwonoonefu naye nga babitusomesanga batugamba nga etopiki nga batwagitanga na PSA naye bye twasomayo byonna nkakasa byalinga bya bwonoonefu byonna naye kati ng'oli mu myaka ng'emikolo nalingamu 14 awo gye bayita adolescent stage nebyo batusomesa bonna byonna
nakati bye babe tusomesa nina batugana kino bakikole bati kino mukwere omutiri nakati era bye bimu ku byenda bengendo bigazi yamu bye bimu byatusomesanga bye mu ku byobusego kati ebyonono omuntu bye biki Wawe banga babitusomesa busomesa. Akyogedde akudde magambye mumuono nayogera bye bakono bigambo ki bye bakono. Bani abamu nawo kakaza ati muono na. Nsonga mu yogero okweze yogera. Mwasazewo mwakoze babiri nze ndi nyongereza kati ayogere byomuono. Enyongereza gena maaso. Okuba mutwa kati ono. Anyongereza gena maaso. Anyongereza gena maaso. Ngati njagala yogere bye bakono. Anyongereza gena maaso. Enyongereza gena maaso. Era ndi maaso. Ndi maaso yogera biki bye bakono yakufuna n'obulwadde ze kugambye buli agambye ebere biyingiridde mu lwaki ojo oganze onyomanze kati agambye ali eri otunulira nze n'obukambwe ati tubadde kubonoonefu ku byabbere nena nkuvuzemu ekibuuzo ndi mwana muto myaka yagamba meka 2 Nkulabye. Bugi yagamba. Tena zagala ebyonono. Sije byogerayo. Ne bannayi kambuuze bugi yeye oba kati plastic. Yeye. Buli mumbu wa mubuli wa mwakozewo sajjali. Mbona wanu yakozewo sajjali. Katacha alinawo. Ate sajjale boza toyinawo. Oli bwakola hips sajjala bakoze eki. Abazi. Zoyongere. Wano yageze. Nacho boyogera boto nalaba interview ngali ne Zubeda nganda bawazimbye ne ngamba alina ne ya mama ne ya jjajja mchala. Embira kanenda ba program nawe yageza. Nze banayi. Mukama Katonda. Asaasira ensi naye baba. Ennaku zino bwagenda ku stage ate si yoli. Mubiri abagwewulira buli omwezi to. Yayita Zubeda mama. Interview yali kama. Yali akisusiza. Yagamba mama. Ekiki? Ngaya mzala yalabanga ya mzala. Baba mugabo gamiti. Ngiye bamugamba ko ya mugamba wazala mubudde buti wali omazozi zala. Ya movement bya ddala. Ya movement okaba nakaba. Nabera ngo nabadduka mu mukungu. Temonzira ko tudde kuzibera kuba binyumira. Abamba kumulala binyumira. Njawulo ziro. Twali binyeza Zubeda ndo tekiriyo. Nze manga bakubirwa kuba. Mali kati ngambuleka munoga wayi muayize. Ayinza okunyigira wano ku mulimu nonyigira ne mu family. Kati kyekyo kyokka ne singa tekyali singa tetwali gwe ba family ekyo. Nali ngenda kukusonsomola buli kimu ku kyabya. Mama ndowooza owulira alina bingi bimusiiwa okunjabya. Era olinga abimugamba. Sobola kulekera mwako bwa family. Jajo kyokka era bali batoni bagana yomuka. Lwaki toyogera wali lwaki obikkirira wikina mugamba amule koli muwala wange. Naye olina emize egikulabika. Ogusooka buyombi. Emize egikulabika. Ogw'obuyombi mbu. Gweteekateka. Yago wetenda mundabirwamu gabo wabala. Oy, nga weteekateka emikono giteeke wano. Weteekateka oyagala kujjayo ki? Mwogere. Muwetenda gw'obuyombi. Mbadde n'ekibuuzo kinyagala omubuuza. Ankikubuuze. Kakati bwagambe bwe weeyambula n'otunula mu ndabirwamu. Nawe weetya. Kato Joshua biri mu maaso Jacobo gundi na Kayima gundi Zirobwe Josefu abo nabo obugaro ndinga nzirayo nakaddayo wonna wosomye bwoba weeyambudde bwo wosinga ow'ekitiibwa noga awana mu batofu ku mubiri gwange wabakolera Kojo yagala ki? Tukolera abantu ndabirwamu tuba tugyebuuzaako mu ndabirwamu tuba tuli mu kwebuuza
kikiwe waganye wewagize kati nze ndabirwamu weyambudde bwendabirwamu kantandike njagala kaneyambule ndabe kuba kafaananyi ate ndabiramu ng'eri wano sibuyinaamu kuba njagala kulaba mbadde ekyo sikyegendereza kati yimuka oyambule kuyambe totumanyira siruwalira mu gwanyambako yambule neze kwa pati otandikira tova waggulu situla waggulu nze sikyayambala mpale olugjamu ekiteeteeyi mba mpeddeyo sambala mpale sambala peti kati toyina sirina mpale kyebbeeyi nina kaleega wabadde onkoyoka anti oyingira eri munda ate oza okoma wano eri wagendayo n'abantu nga bana yafuuka parking eri lasti nesi parking Muna mwana mna tosamuga tena parking ojimanyi wafunza parking abulungi munnateekewo parking abulungi munnateekewo bapakinga mulayini namulayini ale naifo kyokumpolereza okusinika binnyo mwana munene agamba parking asonyiwe kinene ndi parking nekambabuulire gakawa olagawa tojja tumanyira era maaso sembera apo tojja kutumanyira just went in a foka parking bikulika kulika no decoration ndeka tonda bisa adenkulabisa kano kandiko abakigundi nalaba gundi ani ono yali atadde enjala zonna empanvu nga zitaddeko ku ngalo kuno ne bamubuuza bw'abaana abakola ate n'agamba kasenya totuleetera ntalo n'agamba akozesa kaswaki kalawo yagamba kalawo kanabe olina ate kase n'agamba bwakalawo kakobayo mukobi ne kati ye muwala yeetegekera guli tekuli njala nze nti ekitonde kikazi oli yagamba akalawo yagamba nedda akalawo tekasobola ko kakubayo bukubi neŋŋamba banna ye tuli kuki bwe nkugamba nti bannyonoonye nnyabo towakana abo bakoonoonya kyendiko nze nkimanyi toyinza gwenze kyendiko kyempitamu nze nkimanyi kati bwe nkugamba nti wandibadde onsaasira ng'ompise parking ne ugambye mbwe eri wagendayo abantu nga bana 10 koze yafuuka parking mbuuziza bubuuza bakubogeza okundira ne parking ene ne weba yakavaawo waliwo endala parking ate oluusi parking ayo nakuba ekizibu kye tutayawudde waliwo obutono waliwo trailer magulu 10 kino truck parking tebagoba mmotoka waliwo ezitagenda ne bagamba nedda nteja kutusonga tena wekyukira genda mu maaso eri nno ku bakazi beesuse bwe bagigobera oga noonya gy'olago parking beesu kimanyi ku muwala eteriiyo sijja byogera muwala tukakase gyeri sijja nze siri akakazi obugagga bwaffe mpozi gye bagamba eyo gy'okolera oyinza okuba nga oyinza otukaka waliwo ekibuuzo ekibuuzibwa waliwo obemitera okubuuza ebibuuzo wano n'abamu ne babidogi nga tebaagala kubiddamu tera kubuuza nti omukazi kujja kuba mu mmotoka sayininge nasigala andi mbaba balina okukebera emigugu bakanika bwafumba emmere baba balina okukebera emigugu gyale ate olaba abantu abatambulira mu nnyonyi omuntu atambula yekka n'emigugu gitambula gyokka kati oyinza osanga nga emigugu giba gyatuuse dda nze munamanyi bagisa wansi kati emigugu bwe giba gyatuuse dda kati yamanyi abakola mu nnyonyi abo balinamu obubbi butya ntambula ntya nzekka ng'ebintu byange sibiyina ati waliwo ennyonyi ey'omigugu bwe bagwa ne bafafa abantu betulondola batya ebintu byabadde mu nnyonyi namba ki
talina mannya kwegamba avuga emigugu avuga mannya na migugu babintu babiki buli bwe babeera nga bakaya bakati bakarobyako ne bakasuna kabeerako erinnya lyo kati mu buntu kiba kyategerekeza ku airport babbye emigugu gy'abantu mingi abafiiridde mu nnyonyi bwe kibaawo ekityo ekibi babbye emigugu gy'abantu mingi bwe bugagga kwe bali kyogamba kubba emigugu gy'abafu kyogamba atambudde nagwo kati ennyonyi egudde emmotoka bwe zigwa buli eri yagenda adda ku airport y'emigugu kati bagamba emigugu kati ye ate accident y'emigugu bwegwa bagisasula ssebo kuba gwa mulamu nyina egyo oba olina okubanja kuba bakuwadde lisiiti ensonga ebatuusizaawe badde ki mukazi woli akomyewo producer kanenga kinga ennyonyi egudde wano yani mugambye getuuka ku airport tugende bugenzika anti alina otuuka Uganda erina mu receiving anti akomyewo si byakutoloka wano era ne wali ennyonyi ebagamba oli twamulese waka wabadde waka yaituuse temweraliikirira mwagala kola temweraliikirira yatuuse shortcut kiki ekizibu kiki kiba kireete osevinze ka transport ako ate ogenda atodde tanti oba oyonoona naye bagamba balinnya bagenda okukola babajjako emisolo wano nga balinnya bwe bakomawo tebabajjako ate emisolo buli wamu emisolo companies ezibatwala zisasula emisolo sibo babasasudde obukozi naawe oba osasudde kati kiki ekira naye eggwanga airport erina okuresivinga nti okomyewo walinyidde egindi wano otuuse kati kwegamba tewasagamba aba airport nti mwabuza omuntu waffe kuba aba wali eri asayinize nti era kati bwebabaawo ne wabaawo ababbirawo nabagamba bwe yafuna ekizibu waliwo yavaamu yaddaawo mu baneiba bajja kubakwata ntono yakoze kikyamu n'okuddayo eri kiba si kituufu wayingidde buyingizi omanyi omukwano omuntu ava ebweru gwabayagala ewaka ng'ennyonyi eguddeko muze mu nnyonyi ani Kadaama ogende ku airport mu Kadaama wapi ng'ennyonyi egudde waabwe Kadaama tebalina mukwano nawe Kadaama nalina ng'ali kakiringa nze mumira nga ndi mu kibuga muno mba ng'endako ku kijja bampulirira ddala n'emmotoka ne batikkulamu omusaaze mba nga ani bakuruyisiza batula bamesa tulina ziri ekintu kye sitakkiriza kati ndi mu nnyonyi okomawo osanga famire yo nkomawo osanga mukyala wange gyali enniiza ekibiga maze emyaka 5 oba yaze entebe okulinda ne bw'aba ali ntebe katate nze mba nninda yeewaka nze olwo nina okumulinda eka oba baagala baleete ebitabo wano wooli osayiningire wano mukyala wange gyali mugenda naye bw'eba egudde osigadde oli mulamu ate abagwe yagwa emitanda baafa omukisa gubaawo omukisa tebanange tewakanyanga omukisa kyekintu kyekitawakanya era nze ennyonyi kati oba nva Canada mu America nvaayo mbaddeko katuwayo nkamazeemu emyaka 2 mukama chansi nenyamba ennyonyi negwa ekibiga ewaka naye bategudde na mu lujja negwawo awo kumpi negwa kibuga kuba kibuga no tusine we sitamanyi negwa kibuga ngokakasa ne bamala ojjikanika temunzizaamu nti mutwalako airport bagenda n'ojjikanika nga gwoli waka ye mumalire ojjikanika emmotoka takisi yagwako awo nga wakaisa ng'ogenda yingira bukomero otandise negwa somulula kati nga mwenki muganda wa kapo nga mwetuli abantu abamu ne bakosebwa ne bayisibwa obubenzi nze yantemo waneno mu nkwawa bwe kwati kono omukono gusigako kalibwere bwe kati nene nga kakati wano motoka weegudde nina nnaku nkulu kulisima ne motoka weegudde kati omukono obukono nange era bampakire mu ambulance bakutwale omunziza Kampala gyenva oba Kiboga abali batikanga emira batika ambulance yajja batika babazawa mulago babaza mulago kuba kati eyasooka ambulance asooka ne bayolako abali bubi nnyo ne babatwala kati ne bagamba bayindala ekola ki twala bafu nizo nga ndi mulamu ntegera bulungi nnyo bule kigundi kidinsa waneeno kyekyali kintemi wano mukono nga gwali gwesigaddeko era katono
Kyemmanyi baba bwe nagenda mu ddwaliro eyo era baagokyusa buli baagujjirako ddala ne banteekako omulala ne banteekako guno buli baagokyusa kuba buli gwavaako gwali gubulako kano bwe kati yali ya luzungu efirimu yali accident ate yali firimu nanyumizaako ku firimu ate nze ndaba onyumiza firimu nakwata kkubo era ogenda mu ddwaliro ogenda mu ddwaliro ekiboga namala kulya kuba zalina 24 namala kulya namala kulya nagenda waka ne tumala okulya olunaku olwo nagenda ku boxing ogenda mu ddwaliro ngamba obadde n'omukono guno gonna bwe guti nga kyonna ekintu kigize bwe kiti kibambuseeko kati ne bansanyalazaawo kwe kunkyusa ne bakola kinaye nagaana okunziza e Kampala nti banteeka wambiyezi ate naye ng'ofa nnyama nfa waka kutuuka waka mu bantu bange kyokka nga myezi bwezi naye bannange nze sikyakusobola kati awo ŋŋambe nti simanye ennyonyi egudde ekiboga ate banzizaamu oyinza okuweka ogenda Entebbe mungende ku airport Entebbe abantu bo bakuresivinga bakulinze Entebbe musayininge balyoke banzikiriza okuvaayo aganya bwe sisobola era mbula bubuzi wegwa bwetu mba temunamaliriza kanika nga nze navuddewo ddashi kanagenzi mugenda obala abantu abali mu nnyonyi ng'ekifo ekimu kalime sinyegana kunyega nti wano weegudde waffe wakamba mbagambira ki nze mbula bubuzi ki ntambula nenyenda naye emusimago embuuza baba mubo tulabako gana amatoloza nze mbadde manyi gwe munange wasazeewo mwenyemye mwenna oloza kapa ate kuki mbuuza bubuuza g'abantu ate kati nkoze eki wagambye jjajjaawo abakazi yayimbanga akayimba ki abakazi kwenge nga we yava kuki yava kuki abakazi kuba munne base bo bwe balaba ayengeza yangambanga mwana wange togezanga abakazi toli mukazi ku munsi kuno teri mukazi ayagala musajja taliyo era litakulimbanga telibateri omusajja alina aliyo omukazi takulimbanga nti nkwagala ekyo kyabulimba amara kutikulingiza mu ddene wali watya akwagalako kyoyengeza era kasita kimala okulibwa nekiggwawo ng'anoonya ani ayengeza omulala adda ku neighbor abakyala mbatya waliwo omwami eyo bambi yafuna accident yali cameraman kati by then nali nkya nange kyali ku mizigo omwami afuna accident naye bambi yalina omukyala nga mulungi namujanjaba keero bageeyo namujanjaba naye bambi kamutuufu takyasobola kuddako nga bwe yali amuleka mu nnyumba n'agenda ewa neighbor waliwo neighbor nga talina mukyala naye abamu ne bamulaba abakazi bane bamugamba naawe kigenda kulabika bulungi wakirigenda eyeewalala naye ono bw'anaakitegeera kijjamu ayinza n'okufa wa awo ne ntegeera abakazi tebalina wadde era omuntu ayesiga omukazi musaasidde bwona ng'oli eyo yonna oba oli kibogo oba oli kasanda oba oli bukubi oba oli museze bwe oba wesiga omukazi nkusaasidde oba oli namuŋŋoona tojja tumanyiira neddele tojja tumanyira teeka omutekeko tonteekako akatimbiko oyo mwanfudde chapter kati kanze kankubuulire kano ke kasembayo kati kankubuulire ewaffe nnyini ekibiga waliwo stage ya boda waliwo ka distance awo waliwo wa boda era akolerawo ku stage kati pikipiki ku kasozi ke kali akave kalengera ng'ojja kibiga wafumitira omuzeeyi akagaali kati yali akamalako oyo wa boda n'alyoka atomera oba yatomera mbizi oba embizi n'agitomera n'ayisibwa bubi nnyo kati abadduukirize abajja okudduukirira okumutaasa ne bakola ki ne bakuŋŋaana ne bagamba afudde mulamu ne bakubira mukazi w'essimu ne bagamba kusooka odduke tulabe amagezi tutwale bbaawe mu ddwaliro n'omukazi yava ewaka kuba yali amanyi password yaani yabbaawe ng'agimaze yajja nabuuza essimu y'omusajja omwami wange tebagitutte essimu ani agirina
nedda musooka muleeta essimu y'omwami wange kuba business kwesambula bakasimu okubira ko waboda namugamba essimu mama essimu yiino njimuwa bagenda okulaba picha emuleese erinnya ekyuka ngedde ne baka ye kaza asoose kufa ku ssimu mu kifo ekyokugira ekyokufa ku mulwadde ngadduka kumbe ageze kujjako sente nyate ali mukazi nammwe akola bintu ebyo muleke kumalira budde kutumanyiro tutyo teri mukazi asobola leka bbaawe mweyombeera n'agenda n'ajjako sente bulungi katugenda kola nga tukutte n'agenda n'ajjako sente bulungi n'amala zijjako nesigala empute n'agikomyawo n'agiwa abadde yagiroze namugamba nitwe tukwatagana musajja ntusaba kandi neekubamu n'agamba essimu ye ndabika nze namupangidde nze namupangidde oluka essimu gibeere naye gwera onagero jamuga nze nakoze eki nze nalonze essimu gimuwe nga munange kiki ekyaddirira awo olowooza sente zaaliko ku ssimu teri mukazi alina amagezi ago kuleka mmwe abasajja mmwe basiru omusajja yakwana ewa neiba n'ayagala ne neiba ng'akimanyi mukazi we ali awo era mukwano gwa neiba naye munda ze era omukazi yabikola ebyo nze okwana muka neiba mama zo kakasa ne neiba akwana ku wange sikwana muka neiba nga tankwaniraga mukazi simukwananga ate gwokola otya oliko ojjaawo kati tubuuza muwala we gwokola otya osobola okwagala bawamu no nga tayagalanga kuwo nze mbaagalanga mubeere bulungi mweraba